Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwaniza lero ku program The Judicial Hour sawa ziri 5 n'obudakiika nga 14 obuyiseeko ku machago olwaleero. Kawetha si kabi akakuba kalinga akatonyerera naye eringa engeri gyetonyamu naye tugume kyoba okola nywa ku mazzi. Hydrate. Njagala kujjukiza gwe atulaba osobola okulaba TV yowonna wobeera ng'okozeseza Afromobile ate tubagamba mulekerawo okutambuza amawulire amakyamu nga tugamba dismiss fake news. Olwaleero nkyaziza omukulu akulira omukubakulira Judicial Training Institute nsaba babuuzeeko tubabuulire ekintu kye muyinza okuba nga munyuma ate kyamakulu nnyo. Tugenda kwogera ku kkooti z'ebyalo. Ekkooti zino ziriwo mu mateeka ate tulina okuzikozesa. Naye tugenda kubuulira kiki ekifuula ekkooti y'ekyalo kubanga eri mu mateeka. Mateeka kyaga gifuga ate n'emisango ki gyeyina okuwoza. Nsanyusa okulaba sebo. Kale nyabo mwanjuzero omutesitesi abalabi bafe abalungi ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gaffe sebo. Amanya Faizo Mulalira, Deputy Registrar of the High Court attached to the Judicial Training Institute. Okay. Oyo kenyine asomesa abalamuzi oba kyekitongo essomero eribangula abalamuzi. So tosobola kubeera nga oli half baked naye nga olina okuyita mu institution eyo. One time ajja kujja tubuulire lwaki waliwo ettendeke liri enjawulo ku gano ge tumanyi system ya bulijjo. Tugenda kwogera ku kkooti z'ebyalo oba ze tuyita LC courts. LC courts zino zaavaawa. Webale nnyo nyabo omwanjuzero omutesitesi ekkooti zino eza LC court ddala naye ekibuuzo kino zaavaawa. Nga tetunafuna abafuzi b'amatwalo okujja wano our tribes amawanga gaffe agakola Uganda gayina engeri gye gali gakuumamu obutebenkevu n'obumu mu community zaago. Kati mu ngeri emu gye baakolangamu kino naddala wano ewaffe mu Buganda wabangawo kye twayitanga bamayumba 10. Olw'okuba amayumba gabanga geesudde ebbanga kati nga wabaawo omwami gwe bayita mayumba 10 nga buli nyumba 10 bazibala. Jjukira obudde obw'ettaka lyali terisaleesalemu nga kati ettaka bwe lisaliddwasaliddwamu. Enyumba emu yabanga wano endala nebeera tugeze Kololo ku muzikiti endala nebeera Ekisaasi endala nebeera Odi Kampala. Kati ng'ennyumba 10 ezo wabaawo omuntu omu azitwala ng'akuuma obutebenkevu mu kitundu ekyo naye ng'afaayo n'okulaba nti obumu oba n'ebintu ebigasiza awamu abantu nga bulungi bwansi okutema amakubo ogogola emyala ogogola enzizi n'okulaba nti enkome eziguddemu oba abantu twafukamira ng'osse n'amazzi biddizibwamu nga kuliko omwami oyo mayumba 10 abalungamye. Kaakati enkola eno yajjanga ebeera integrated mu nfuga ya gavumenti eya wakati era okuva mu mwaka gwa gavumenti eno eri mu buyinza bwe yatuuka kuno yajja ne gibayita resistance movement. Kati resistance movement yateekawo resistance councils. Resistance councils ze twayitanga RC era bw'osanga omuntu omukulu atuludde emyaka bw'omugamba ero si yajja kuga nti nja kutwala ewa RC kubanga bo bakyamanyi resistance councils. Obukiiko bwe bwalondebwanga nga bulina abantu 9 ng'omulimu gwabo okulaba nti abantu abaali bazze ab'ebiti ebyenjawulo mu community babeerako abakulembeze ababatwala mu nsonga eziyinza okuba nga zibakwataganyizibwako ng'abantu ab'okugeza ow'abavubuka ow'abakyala ow'ebyokwerinda ow'ebyenfuna ne mobilization ow'amawulire omuwandiisi ssentebe n'omumyuka wa ssentebe. Kaakati mu mwaka gwa 2006 waliwo ennongoosereza mu mateeka nga bamaze okukola referendum eyalonda okuva mu mugendo okudda mu byobufuzi eby'ebibiina ebyenjawulo. Kati ne baleeta gye zituyita local council. Local council zino nga bazikonfigalinga mu Local Government Act basobole okuteekako local councils ez'emitendera egy'enjawulo. Local council 5 yeri ku district, local council 3
eri ku Gombolola local council 4 yandibadde ku ssaza naye ate olumu awatali ssaza waliwo ze tuyita municipality oba municipal kati awo wali local council 4 then tuyina local council 2 ku Muluka then local council 1 ku kyalo. Okay. It's a unit of leadership etandikirwako omuntu ono wabulijja atandikirwako alina okusoomozebwa mu mbeera mu bendala watandikira okubanga ayingira mu formal system. Abantu abamu bagenda ne bayisaamu amaaso local council court system naye leero twagala bategeeza nti fenge sigeddamuzi tukwatagana ne local council zino era tabi kulimu ku courts eziri informal courts ze tuli organizinga mu mateeka nga zatondebwawo akawairo namba 10 mu Local Council Courts Act eyakolebwa mu 2006. Okay. Webale nnyo webalire ddala ennyanju zeeyo gy'otuwadde omwami Faizo. Olina ekintu ky'oyogedde oyogedde ku mayumba 10 kati ffe abali omulembe Museveni si bali bugambye baffe mayumba 10 tumanye nti mbu bubeera buzigo 10 omulayini emu bweti mayumba 10 sitegeeza nti basi eri awo buyumba bubeera bungi awo edda nga tebannatandika okusalasalamu ettaka buli bupoloto obutono omuntu yabanga n'ekibanja kye kimu nga kiva wano ne kikona ku mulago nga kiri kusuko ya mayiro nga 2 kati bageraageranyanga amayumba 10 amakulu saata ag'abaana abataba bazadde babe bawadde kati nga mu nnyumba eyo mubaamu mu kitundu ekyo mubaamu omuntu omu akitwala omwami ow'ekyalo nga bamuyita mayumba 10 so mayumba 10 tumugeraageranye ku mwami ow'ekyalo. Okay, weebale nnyo weebalire ddala okutuwa ennyanju zeeyo ndowooza otegedde ewa kooti zino we zisibuka. Tusaba okumanyako kooti zino nga bw'ozimenye waliwo LC 1, 2, 3, 4 paka ku municipality oba city. Nsuubira cities ze tulina mu Uganda kati zigenda zeeyongera. Zikwatagana zitya ne kooti zino ezaffe? Kubanga ffe tumanyi kooti zaffe eza bulijjo ye Chief Magistrates Court yeesookerwako mu mutendera ogwo. Kati ekooti zino zikwatagana zitya ne Chief Magistrate ate zikola zitya? Kakati kooti zino eza LC ziyina ensonga ezituukirwa mu kooti naddala ensonga ezitali mu bumenyi bw'amateeka. I want to say it in English. Tezina criminal jurisdiction. Tezina buyinza butabaganya oba bugonjola misango gya naggomola obejo obumenyi bw'amateeka. Naye tezina obuyinza obutuuza abantu mu ngeri y'oluwalo lwa alternative dispute resolution ne reconciliation. Ziri reconciliatory zigezaako kwasaganya enjuyi zombi eziba zisoowaganye. Kati kooti zino ziwuliriza emisango tugeze enkayana ku boundary. Ono asimbudde oluwanyi olw'omulamula olusalosalo ono yatemye olusalosalo lunene nnyo ono yatadde amazzi gayiwa ewange. Kooti omwami w'ekyalo asobola okujja naga nti tukoze tutya amazzi kubanga amazzi yalidde emmere yange. Embuzi yono ekutudde n'eri amalagala g'oli ng'emmere yakakola ki yakagisimba. Ziwuliriza ensonga z'amaka entonotono ezitaliimu kuluma kukuba na kuyiwa musaayi naye omwami n'omukyala basoowaganyemu katono basobola okugenda ewa n'abakyala n'abakyala ye Secretary for Women Affairs then Deputy Chairperson ne babeera nga batabaganya ensonga ezo. Zisobola okugeraageranya n'okugereka compensation singa omuntu abayo damaginze property yo amunne naye nga tesukka miliyoni 2. Okay. Tugeze oli embuzi yalidde emmere y'ono bakasoli w'ono watemye omuti ne gugwa ne gukuba ekikomera kya neighbor. Ekikomera kya neighbor ne kigwamu oba toyi ya neighbor nekola ki negwamu. Omwami we asobola okujja n'akola ki n'abatabaganya. Ekigendererwa kulaba nti emisango egitali minene nnyo ate nga tegispiring over kujja mu formal courts naye n'okugatta oluganda n'obumu okulaba nti biyongera okunywezebwa ku community level.
Okay. So kooti zino family dispute nga marital conflict tawerera abaana aganya okusasula school fees oli yavumye nazaala we obayombyemu obutusongasonga nga butonotono nga laagire bwa mpisa oba guardianship abaana balekeddwawo ttayo bazadde baabwe bafudde oba bazadde baabwe bagenze ne baleka abaana mu kyalo nga tebaliko mwasirizi kati secretary w'abaana alina okufaayo ku nsonga ezo naye jjukira gye tuvudde awo n'abavubuka balina ebintu ebibasoomooza teenagers I'm talking about teenagers kabuvubuka bagenze ku kisaawe babadde basamba omupiira balwanye bayombaganiddeyo katulaba nti secretary for youth affairs first of all ateekawo avenues eziyamba abavubuka okunonera amaanyi gaabwe oba okuteeka amaanyi gaabwe mu bintu ebibatwala mu maaso okusinga okwegeejinga mu crime naye ate n'alaba nti okusowagana okujja nga bakola ebintu bino abatabaganya ne bibeera nga batambulira wamu so ebusango bwa crops livestock minor disputes over livestock ownership lwaki ddala omusango gw'enkoko gujja mu kooti nga omwami weero asobola okubatuuza n'aga nti naye enkoko eno bwe tugirabye yewoono yadde yabiika amagye woono so tetubagamba nti bawuliriza misango gya nkoko si kyeŋŋamba naye kugamba bawuliriza emisango emitonotono egikola ki egitandikirwako oba abooluganda basoowaganye abooluganda balemeddwa okukkanya babawa obuyinza mu kooti naye nga baneekoze eki eganye then LC courts zino ziyambako ne kooti okuintroducinga abantu abeetaaga obuyambi bwa kooti oba abeetaaga obuyambi ebitongole bya gavumenti ne zi banks bakuwandiikira ebbaluwa ekuintroducinga ogulewo bank account bakuwandiikira ebbaluwa ekwanjula eri kooti osobola okweyimirira omuntu era bw'obula tutandikira ku LC yawandiika ebbaluwa kubanga yaba agambye yamanyi w'okola ki w'obeera weebale nnyo weebalira oyogedde ku misango gyonna gy'oyogeddeko tuyogedde ku baana ku bakyala ku baami naye olina ekintu ky'obuuseemukko ate kitera okututawaanya ye abakozi b'ewaka oba be tuyita ba housemaids oba domestic staff abantu bano batera okufuna obutakkaanya abamu baddukira ku LC mukama wange tansasudde abamu baddukira ku LC mukama wange antulugunya abamu ne baddukira ku poliisi ani avunaanyizibwa ku bantu bano kati emisango nga teginajja mu formal court system ebiseera ebisinga gisooka ku LC n'egyobumenyi bw'amateeka sibagambye nti munotifyinga ba LC kyeŋŋamba LC tetuula kuwozesa musango gw'okuttiŋŋana oba ogw'okukwata omwana oba ogw'obuliisa ki maanyi naye abantu bonna point of reference esooka kwekubira nduulu ku LC nze bwe nalinga nkula eri emabega nga n'ogenda ku poliisi weetaaga ebbaluwa ya poliisi ya LC ekuforwardinga kuki ku poliisi naye ennaku zino poliisi kati nzigule osobola okuyingirawo buyingizi naye nga kyabuvunaanyizibwa osooka okwekubira enduulu ku LC n'okutegeezaako LC nga tonnagibuuka kujja mu kooti oba okujja mu poliisi kubanga era bwe tukola okunoonyereza oba n'abajulizi b'onooleeta olumu eddoboozi ly'omwami LC kulu nnyo mu ngeri gye tugonjoolamu emisango egiba gizze mu kooti so n'abakozi bano abawaka basobola okwekubira endulu ku LC naye ate ebiseera ebisinga bwe baleetebwa naddala nga wano e Kampala basibibwa mu bikomera tebamanyi na mwami nga tamanyi na LC gyatuula naffe ffennyini ababisulamu tetubamanyi nammwe ababisulamu temumanyi so naye ng'ate poliisi eyanguyirwa okumanya weeri so ndowooza y'ensonga lwaki ensonga ezo zijja ku poliisi naye era kituufu bonna we ziba ziyingiziddwa ziba ziteeka okukolebwako weebale nnyo weebalire ddala olwaleero twogedde ku kooti esookerwako mu system yaffe ye kooti eya LC oba kyetwandiise local council kooti z'ebyalo kooti zino zisobola badeni ki eyinza okuba nga ewewulako nomos court system nga tugulumiza nnyo kooti zino ez'ebyalo bwe tusoosowaza kooti z'ebyalo zino one
tukwata ebizibu nga byakagwawo ne tusobola okubisetolinga nga bikyali fresh. Tufuna okutabagana kwa njuyi ezisoowaganye n'okwekuba mu kifuba ng'ensonga tezinnalinnya nkandaggo. Tulokola ku budde, we shorten the time that would be spent in moving forth and back, investigations, resources ezandigenze. Then tugezaako okukuuma obumu kubanga ebyalo bino mukyala Mariam abantu bonna almost bafaanagana oba beeyinako Oluganda. Kati mujja mu formal system kirungi naye tuyinza turn around time olumu ekola ki erwawo. Ate n'ekirala okusoowagana n'okusojjagana maaso g'omuntu atabamanyi nnyo ayinza okusalawo nga tagendedde ku amazima gano agaleeteddwa ng'oludda olumu maybe terusobola kuleeta bujulizi bwalo naye ate owero si engeri gyabeera ku community amanya ebintu bino. Tufuna timely delivery of justice, tufuna coherence in dispute settlement, naye n'abantu batandika okubeera ne sense of accountability. Tibuba nantwalewo omwami owero si ebintu biyinza obutatambula nga bwe mbadde nkola ki ntambula. Naye wabaawo ne prevention okutangira nga bwe nagambye nti omwami oli atwala abavubuka ayinza obatangira okukola omusango ng'alabye nti bali kumpi kuyingira mu kukola omusango. Then business continuity, twogedde ku misango gino egitasukka miliyoni 2 fo kyokutayinga sente z'omuntu mu court system omusango guwulirwa okumala emyaka 5 myaka kubanga weeruziza justice namuziga zino zireeta obwenkanya olumu zislowinga down nesitatambula ku speed eyandyetaagisiza naye omuntu eyakuwola sente ze abaana batuusa okuddayo ku ssomero owooza toziyina sente naye owero si asobola obbatuuza naga naye juzi wakatunda omuwemba gwo wafunye sente nakoledde endagaano bweti wafunye sente bweziti lwaki muno tokola kitomusasula olaba nti commercial justice abeera nga asobola okubeera served naye mu byonna abeero si kye balina okugoberera bwe bwenkanya okwetengerera n'okulaba nti bafaayo nnyo ku ddembe ly'abantu abakyala abaana n'abantu abaliko obukosefu okulaba nti tebabanyigiriza n'okulaba nti obulombolombo ne culture ezirinyirira abantu bano tebazenforcinga. Webale nnyo webalira ddala. Waliwo abali surprised nga nze abalaba program eno okumanya nti mbu tulinayo kkooti za LC oba kkooti z'ebyalo ate ziri mu mateeka. Ebyalo ebimu biyinza okuba nga tebirina n'abachairman oba nga tebamanyi ne office za LC gye ziri. Naye kusomozebwa ki abantu bano kwe balina kubanga gwe manyi you work closely with them. Kusomozebwa ki kwe balina nga bakola emirimu gyabwe? Abeerosi oba abantu abagenda kakati okuddamu emabega kooti zero si tuzirina weeziri era gye buvuddeko waliwo okulonda okwa kooti zino ne balonda katugenda mu election cycle manyi kyekimu ku byejjo maybe ebijjo okukolebwako ate emyaka 5 bwe jaggwako parliament yakola resolution kubanga parliament yekola amateeka mu Uganda for mulimu gwaffe ng'esigedda muzi kugataputa yakola resolution ne extendinga 10 weeyo nebongera emyaka 5 bwe bakola emirimu gyabwe sibe benkomeredde omuntu atamatidde n'ensalawo ya kooti eya LC oli waddembe okwekubira enduulu bw'oba badde ku LC1 n'ojulira ku LC2 bw'oba badde ku LC2 n'ojulira ku LC3 kyokka singa tomatira na nsalawo ya kooti ya LC3 then ojulira mu kooti zaffe n'ojulira ewa chief magistrate era chief magistrate kyakola ayita record eya LC3 LC2 ne LC1 bw'abanga alaba kyetaagisa asobola n'okuddamu n'ayita abajulizi naye bwe kiba tekyetaagisa addamu n'atunuulira obujulizi obwo obwaleetebwa ne record kooti ezo bye zaawandiika n'akuwa ensala eyinza okumenyawo okulambulula oba okukyusakyusaamu okusazaamu oba okunyweza ensalawo ya LC3 kati okula obuzibu bwe tusanze nabo limited resources
obutaweebwa bikolwa bimala naye ate ndaba bambi bafuba nnyo okulaba nti ebintu bino babikola. Then legal knowledge mu byamateeka naye nga tukolagana ne Ministry of Local Government tulina program egenda eyo mu local council nga tubabangula ate balina ne gye tuyita district court users committee obabawo chief magistrate lwabasinkana eyo gye bali ndowooza ojjukira mwanyinaze nanvuma yagambako wano lumu nti agenda nasinkana aba LC abo so n'aba LC abo nga omwami wa LC3 oba LC2 nga bakoze ekibiina kyabwe ekibagatta basobola okuwandiikira chief magistrate ne basaba olunaku okujja okusinkanako ne kooti weeziri tujja basinkana tubawe session nga yaabwe yakubabangula mu ngeri gye balina okweyisaamu nga bawuliriza emisango gino. Then overlap abeerosi balina engeri olumu sagala kuyita kwetumiikiriza naye gye bayisaamu obuyinza bwabwe okuva we balina okukoma ne beeyingiza mu bintu by'okugaba ebintu by'abafu ate ekyo sinakyogerako nti balina obuyinza kakabe kajiiko oba kisiimula ng'omuntu afudde oweerosi talina buyinza bukigaba bagenda ne bayingira mu baana ne batandika okubasikasika ne bagamba nze ebyawo nze mbimanyi era oyo omwana waawo yagabana kabe musika twagala tutegeeza abantu baffe abali ku Salamu TV otimba olw'emirembe obutagwa mu nsobi kabe musika ow'ennono talina buyinza bugaba bintu bya mufu ebintu by'omufu wano mu Uganda bigabibwa kooti ng'esinzira kwa lipoota eweerezebwa kooti eri okuva mu office ya administrator general. Office ya administrator general yo tegaba naye erambika ebintu by'omufu bwe binaakola ki bwe binaagabwa ng'etuuzizza abaana omufu oyo singa aba afudde nga teyalaama omufu singa aba afudde nga yalaama abantu be yalaamira okutuukiriza ekiraamo kye bajja mu kooti ne basaba olukusa okulabirira n'okugaba ebintu by'omufu. So abeero si tubasaba temuddamu kweyingiza mu bintu by'okugaba ebintu by'abafu naye muyambeko family nga muzisindika office ya administrator general ebeera represented by CAO ku district oba eri kooti singa omuntu abanga yalaama. Then okweyingiza mu ttaka naddala eririko ebyapa abeero si balina kudiringa mu ttaka eritaliko byapa eriri customary hond kibanja waliwo yaŋŋamba mbuye teri kyapa kifuluma ku kyalo kye nga takimanyi. Omulimu gwabwe si kuwandiika byapa omulimu gw'okuwandiika ebyapa guli mu office ya commissioner oba register of titles. So n'okukakasa ebyapa mulimu gwa office ya registrar of titles bo mulimu gwekakasa nti oyo amanyiddwa mu kitundu kyaffe kino ayinawo ettaka. So dispute bwe ziba nga ziri ku ttaka nenge ettaka liriko ekyapa abeero si bandyewaze nnyo ziyingiramu kubanga mu Uganda office yokka erina obuyinza obusazaamu ekyapa ye kooti enkulu sina kooti ento kooti enkulu high court oba office ya commissioner land registration. So nsaba ekintu ekyo bakyetegereze nnyo baleme kubiyingiramu. Then political interference in decision making ebiseera ebisinga beekubira nnyo ku politics ne batatunuulira obwenkanya ne justice yandisaanye abantu abo ababeera mu maaso ga kooti. Then abantu baffe abagendayo okunoonya obwenkanya basanze okusomoozebwa kw'obutamanya nti osobola okujulira ku nsalawo ya LC. Kati oweerosi n'abeerako ku kyalo ng'atulugunya abantu kyasalawo kibeere kyalowooza kye kirina okubeera abantu beteekubira nduulu ate mwana wattu okusalawo okwemulugunya ku nsalawo ya decision ya LC teriiko kkomo nekye basalawo omwaka gwa 2005 ng'owulira tewamatira nakyo okyasobola okujja mu kooti ne weekubira enduulu. So mugende ba chief magistrates nga mugamba nti LC yange yasalawo bweti ne bweti naye saamatira na nsalawo yakyo era njagala kujulira ku nsalawo eyo. Then chief magistrate ajja kuba asobola okuwuliriza okwemulugunywako alabe oba ebyo ebyasalibwawo kooti kubanga eno supervisionary power to supervise ye batwala chief magistrate yatwala LC courts mu kitundu mwaba atuula. Okay. Webale nnyo webalire ddala his worship Faizo akunyonyodde aba LC ndowooza mubitegedde kimanyi waliwo abawuliriza ku nsonga eyo yennyini ngenda kusaba producer banteriyo ennamba y'essimu tuwulire mmwe kiki
ekigenda mu maaso mu byalo byammwe eyo kooti zino mumanyi mbu gyeziri bwe ziba nga gyeziri zibayambye zikoze ekyo kyennyini kyeziina okukola tugenda kuwulira kuva gye muli ennamba y'essimu bagenda giteeka ku screen tuwulire kooti zino kituufu zikola naye zikola ekituufu zikola ekituufu kubanga ziyambako okukuuma obutebenkevu mu kitundu zikola ekituufu okutwaliza awamu kooti zero si ziyambyeko nnyo okukuuma obutebenkevu mu kitundu n'okulaba nti obwenkanya obusookerwako n'okugaidinga baba bagudde mu buzibu wagye balina okukola ki okugenda tugeze maama bakutta omwana we tamanyi na waatandikira ero saamuyambako okugenda ku poliisi bafuna ebbaluwa ekebera omwana bamutwale wa police surgeon oba police doctor olaba nti LC zikola omulimu gwa ttendo naye ate naffe nga kooti waliwo ebiragiro byetuwa nga birina enforcement yabyo irina kubeera supervised by LC1 balina supervising abantu betubaweereza okukola bulungi bwansi abantu singa baba bakoze emisango emitonotono tugeze oli yayombye n'avuma munne nti olubaalo lwakyama toteredde bulungi kati omuntu oyo tetuyinza musindika mu kkomera agenda atasinkaneyo bahardcore criminal abaziba emisango ajja naggomola ab'amaanyi kati tusobola okumusindika mu community agogole oluzzi kati LC bwe tusindika abantu bano mwe mulina okulaba nti essaawa zino 48 24 ezimuweereddwa azikola n'azituukiriza era bagula n'akatabo abeero si mwe basayininga buli lwakola ki lwakola ennamba eri 0758 166 777 bw'oba okuba essimu nkusaba viira screen yo tusobole okuwuliziganya bulungi kankwate ali ku simu halo assalamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullah. Amanya go sebo? Amanya nze Amiri Mukyaba. Mwami Amiri okubiddewa? Nzidde mu Kikajja Namasuba. Aye kibuuzo kyo sebo. Mbadde mbuuza ku ekitiibwa. Yes sebo. Tuyina mukadde waffe yafa. Yes sebo. Naye twali amaze emyaka 8 ng'afudde tuba tuli awo nga tulaba abalese endagaano mbu taata waffe ekibanja yaliko akibaguzizza myaka gya 93 kati wayise emyaka 2 kwekiriwo omulamuzi ensonga eyo tukikwataganya tutya kuba n'owerosi yali agiyingiddemu ayagala atabaganye wangisebo yali erosi egiyingiddemu ng'eyagala etabaganye ku nsonga eyo naye ne tufuna okuwabulwa weerosi namugana talina buyinza buwabulwa ku kibanja ekinene bwe kiti kirimu enkaayana ezo ekitiibwa njagala ntangaazeemu awo kale sebo weebale nnyo okubeera ku Salam TV mwami Amiri okuva mu Kakajjo Namasuba omulala ali ku simu halo halo amanya gone gyokubidde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya go nyabo? Amanya Sagga Hadija. Yes, Hadija. Kakateze wakwa. Olaba kooti z'ebyalo ng'omwami bw'ayogedde nti olumuzisala ebituufu olumuzisala bifu. Olaba kooti z'ebyalo ezisinga obungi bwe mubaamu abaana nga bazaalibwa mu byalo ebyo ng'ate be baziba emisango abasinga tebabafaako. Tebabafaako ennamba esinga mulimu abaana nga babbi mulimu abaana abakozi b'ebikolobero ebisinga naye nga tebabafaako batya nti ate muzaddewo anaalaba atya okitegeera yenyawo naye ekyemumanyi bw'oba ng'omuntu ng'oyagala okukola amazima omwana oyo bw'aba nga azizza omusango alina okukola ki okukwatibwako n'abonerezebwa naye ennamba esinga mu byalo mwe tuwangaalira kati abaana tebabagambako. Tweyanziza nyabo tweyanzike mukyala Hadija webale kwekumya ku Salam TV katukwateyo omuntu omulala tugenda kukwatayo amasimu 3 hello
Ali ku Salam TV, hello. Wanji? Oh, sorry, network eganye. Naye katukwate omulala tulaba. Ali ku Salam TV, hello. Kale, mugezeeko bwe naayitamu njaje kwata. Katweyongereyo omulamuzi asooka atubuulire ku nsonga zino ebbiri ezireeteddwa omwami Amiri okuva mu Kakajje Namasuba agambye muzeeyi we yafa emyaka 8 emabega naye baakizuula mbu ekibanja kyatundibwa. Katugambye ani akiclaiminga omuwa magezi ki? Mwami Amiri webale nnyo okuva ekikajjo mu Namasuba olw'ekibuuzo kyo kino. Ogambye nti muzeeyi yafa mu 2008 oba emyaka 8 emabega kyokka n'ogamba nti ate oli aclaiming ekibanja agamba muzeeyi yakimuguza mu 1992 mu bulamu bwa taata okuva 92 paka emyaka 8 emabega we yafiira emyaka 12 gyali giyiseewo. Singa yali amanyi nti taata yamuguza ettaka eryo yali alina okujja alibanje mu bulamu bwa taata. Tayinza kujja nga wayiseewo emyaka n'atandika okubanja ki ettaka. Kakati etteeka mu Uganda ligamba singa olya akuguza ettaka bobo oyina ettaka ly'osubirewo omuntu oyina oddu covering myaka 12 okuva lw'ofunye eddembe okulitwala. Bw'otalitwala myaka 12 oba tokyalina ky'obanja tugiyita limitation period. So owerosi ensonga zino zino nsonga z'amateeka nsonga za kooti kirungi nti owerosi bamugamba n'azivaamu. N'ekirala mu Kikajje Namasuba nsuubira ekibanja kisukka miliyoni 2 ate mbagambye bawuliriza obusangosanga obutonotono butasukka miliyoni mmeka 2. So value y'ekibanja bwe besukka miliyoni 2 ezo ensonga si za LC. Olya awulira nti ayagala ekibanja temukimuwa temumukkiriza kujjako kubanga yafa yamuleka nga taliiko ate ayinza bati yabagamba nako nti ettaka yakola ki yalitunda. Okay. Bwaba naye bwaba si mumativu yekubira endulu agende muki mu kooti ba verifying whatever documents zayina. Then muchala Hadija tatubulide wasinzidde local council courts ogambye zisala ebituufu naye ogambye zina favoritism. Kakati abeero si tubakubira omulanga bwe mutabeere besimbu ab'amazima n'obwenkanya mu ngeri gye mukwatamu ensonga nga muyina okusosola n'engombo ya mwana wa nnyo mwana wa gundi mugenda ku bleedinga kye bayita mob justice mugenda kusiga ensigo ey'obumenyi bw'amateeka mu bitundu byammwe. Abantu abo mwe mujja ba protectinga mu bitundu byammwe naye bwe banaava mu bitundu ebyo bajja kusenga mu bitundu ebirala benyigire mu bumenyi bw'amateeka. Yeyo gy'owulira nti abantu batwalidde amateeka mu ngalo ne beekyawa ne batta abantu. So ensonga bwe ziba zibalemeredde mu zihandling bwe ziba ziganye muzirete mu kooti. Naawe bw'owulira nti LC esaze byakusaliriza nga tomatidde na ngeri gye basazeemu julira ojje mu kooti ya chief magistrate ensonga ezo ziddemu zitunulwemu kubanga etteeka bwe likola ki bwe ligamba. Okay, webale nnyo webalire ddala munaite naye mukyala Hadija namwe muyinza okwekolamu emirimu ne mubuulirira ng'abazadde anti luli bagamba nga omwana akozebwa kyalo. Abaana abo mubatuuze bw'oba omanyi mbu oyo mwana wa Mariam mutuuze omubuulirire. Tugenda kukwatayo amasimu amalala kubanga abantu balabika baagala kubuuza. Hello? Ali ku simu, hello? Enamba 0758 M 66777.
neyanziza mwena abakubye mugondera amateeka g'okuviira TV. Mwebalire ddala n'okwekumira ku Salamu TV. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenyabo. Kakati nze nsinzira Wanji? Nze nsinzira mpitire. Naye nga neesera omwami wange nga akajja ku kyalo nga ndi mupya. Naye nga ye mutegeeza yagamba nti nno abaana bamugulidde ekifo. Kati labamu kubajja mpulira ng'ava okukola n'afiira mu accident. Okay. Naye munnange mukyala munnange wayita ndowooza ennaku 40 tumaze okulondeddwa abaana ne bajja ne bangobaganya. Naye saafuna bwenkanya. Teyafuna bwenkanya. Saafuna bwenkanya nga nina abaana bange abato kubanga ate omusajja yanzija kakala nangamba nti munnange abaana bangulidde. Naye namalawo emyaka 2 mu bbanga essekumya abaana ne bangobaganya ne bansuulira ebintu ebyo n'ensibwa n'okusibwa mu kkomera ennaku 3. Nendeka abaana bange nga tebalina na kyakulya wano ne neebaka mu kkomera ne mbagamba tugende mu kkooti ne bagaana. Baatera ku makya nnyo nga balaba famire yange zze ne bansa ne bangamba genda. Kaafuna bwenkanya. Mukyala Hadija oli muwoowe? Yes, nnyabo ndi muwoowe nawoowebwa. Naye abaana bantiisatiisa ne bangamba nabo ye gwe Hadija ow'Empigi. Wakubako wano lumu ne nkugamba ogenda olabe Chief Magistrate Empigi. Inshallah. Bw'oba tewamatira na nsalawo ya LC1 genda olabe Chief Magistrate Empigi. Ensonga ezo zijja kutunulwamu. Kale. Weebale nnyo, weebalire ddala mukyala Hadija. Bw'obanga oli muwoowe oba nga bakuwoowa olina rights over property ya husband wo mu mateeka. No, mukyala Hadija saagala kugenda musango kuba sigutegedde naye oyinza osanga nga abaana baawawo taata kumukuumirawo nga tebaamugulira nti tukuwadde. So asaanaddeyo mu biwandiiko byali bigamba bitya. Muzadde wayinza obba talina waabeera n'ogamba naguza akabanja kange taata kaagire nga akabeeramu nga yali mukuumi nga bwagamba nga si wuwe teyalinawo buki bwannannyini. So ensonga zeetaga kutwala mu kkooti zitunulwemu. Ya kituufu ogenda mu kkooti. Ate omukyala abeera ow'Empigi she's friendly. Siye mukyala John Francis? How worship. Hadija yakubako dda wano lumu nga wendi. Yeah, true. So mukyala Hadija agendako mu kkooti y'Empigi noonya omukyalo oyo atera okuggyako wano bw'oba olaba Salamu TV. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amanyi go nnyabo? Amanya ganga sirikire Hajati. Wanje nnyabo. Nkubye ku studio ku namba ya Salamu TV. Ye nnyabo. Kati munnange mbadde nsaba kubanyonyolako ensonga ya gye bagambyeko mukulu oyo. Mukulu kyoba? Ali mu studio ye kkooti y'ekyalo. Ye nnyabo. Kkooti z'ekyalo ziwozesa abantu naye zirina ebintu ebimu zireka ebbali. Ye nnyabo. Kubanga nze ndi mukyala musiraamu naye neewuunya okulaba nga bankwata ne batwala ku poliisi nti natta embizzi nagiwa obutwa. Kyokka nga neyibba tulimagana ebibanja yayiwanga obusa bw'embizzi eno mu lusuku ne mugamba emirundi egyawera 3. Naye bwe namugamba emirundi egyawera 3 ekintu kimu kye yaŋŋamba nti ngenda gamba abaana naye luvannyuma nnyo bayita ebbanga ne bajja ne batega obutwa Nansana municipality tetwamanya era tebaalanga. Wabula LC omukyala bwe yagenda ku LC yaŋŋamba
n'agenda ow'omukyala n'andoopa nti nze natega embizzi obutwa ne zifa. Poliisi n'empita ne baagala okunsiba. Kati oluvannyuma nnyo poliisi yakitunuulira ekiraba n'egamba Hajati n'empita emirundi 3. N'agamba mukama wange mu ngalo zange zino nga ntya Allah sirina kintu kyonna kye nali nkoze. Naye nga Erosi yawa omukyala oyo ebbaluwa agenda nsibe. Ekiraba nga tesoose kumpita, tesoose kujja ku siini okujja okulaba ki ekiriwo, wabula nga bamuwa buwi bbaluwa agende bansibe. Era omukyala n'awaayo sitatimenti ye nti embizzi yali ya miliyoni 3 ng'ayagala bakole ki asasule miliyoni ezo 3. Ekiraba Mukitegeera. Ntya Allah neewuunya kinnuma okunteekako ekintu ekyo. Kale nze envudde nkuba nga njagala nnyo amateeka, abantu abatwalira amateeka mu ngalo ne Erosi zonna basookenga kutuuka ku kyalo wo wali ekintu ekyo, balabe kiki ekiriwo kyonna okusinga okuwa omuntu ebbaluwa agende direct ku poliisi. Okay, thank you so much. Kibi nnyo, kibi ddala, era amasimu tugenda gaggalira. Ndowooza wiiki ejja tujja bbawa time mu kuba amasimu. Nja kufuna abantu abawera abasobola okuddamu ebibuuzo byammwe kubanga kyaka muyina ebibuuzo bingi. Omuwulidde. Nyabo omukubi asembyeyo tunyoleddwa wamu naawe kubanga kituufu ensonga gy'osimbyeko essira. Etteeka Abeerosi balina okusooka okugezaako okunoonyereza n'okutuuka we babagamba nti waliwo obuzibu ne batasalirawo bintu mu mayumba gaabwe oba nga basinziira ku emotion zaabo ababa bazze gye bali. Yensonga lwaki tise kooti okugenda okunoonyereza ensonga zino batuukire ddala kuki ku bantu. Abeerosi nabo bennyini basobola okutega embwa. Singa embwa ziba nnyingi mu kitundu nga zirundugalunduga ziruma abaana, Abeerosi nabo basobola okutega obutwa ne batta stray dogs. Yes. So kintu kino ekyoga nti watta embizzi y'oli nga tewagitta kyali kituufu, naye ne bamulirwana. Waliwo ze tuyita self-help measures. Ne bwe wandibadde wagisse tewandibadde na musango kubanga tewali nsonga lwaki oli talina mutual respect. Nze gyendi tulina gye tuyita occupiers liability. Bw'oba olina ensolo ku ttaka lyo oba ekirime nga kisobola okuleetera obuzibu mulirwanaawo, etteeka ligamba nti ne bwe kiba kirina amakoola olina okugakomolako galeme kugwa wa munno. Etteeka lyazimbibwa mu musango baguyita Raylands vs Fletcher. Oli yasima ekidiba ky'amazzi ku ttaka lye naye ng'ekidiba ky'amazzi ekyo kivulula amazzi mangi ne kigenda lumu ne kiwaguza ne kitta ne kiyiwa amazzi mu lujja lw'abalala ne kiyozaawo amayumba g'abantu abalala. Kooti yagamba nti gwe singa okumira ku ttaka lye ekintu naye nga singa kiva ku ttaka lyo kiyinza okukosa mulirwanaawo, buvunaanyizibwa bwo okulaba nti okitangira obutasukka lusalosalo lwo kukosa mulirwanaawo. Tewali nsonga lwaki olunda embizzi mu community ng'omanyi nti mulimu abantu abalala batakwatagana na kyolunda oba mbwa n'ozita. Yensonga lwaki bwe tugenda ku bikomera by'abantu osangawo akapande the way of what? Dogs. Etteeka likulagira n'okuteekawo akapande tibannaye wano waliwo ensolo bweti bweba ekukosa tokyama oba sooka okonkone otutegeeze tuzijjewo. So ekikolwa ekyo kyali kibi nnyo, tuvumirira ekikolwa ekyo ajulire bwe baba bakikola naye kati agambye nti byaggwa kibi nnyo. So kwali kunyigirizibwa kw'amaanyi era tusaba Abeerosi bannange mufeeyo nnyo okulabika nti temutuuza butuuza Erosi naye Erosi kooti zammwe ze mutuuza zigaba amazima n'obwenkanya. Abantu baabalonda ne babateekamu obwesige mufeeyo okulaba nti mutuukiriza ebyo ebyabateesiza.
mu office ezo ze mulimu. Sibulaba tulaba. Abalabi baffe abalungi aba Salam TV mwebale nnyo kubeera naffe. Tweyanza nnyo akadde ke mutuwa. Twagala nnyo n'okweyanza okwebaza omutesitesera omwanjuzi olw'okutukulaba nti Salam TV eyongedde okusima enkolagana n'essiga eddamuzi okulaba nti tujja ne twogerako n'abantu naddala ku nsonga ez'enjawulo kati ng'ensonga ya LC eno twewaayo okujja buli lunaku okubeera nammwe eri bannaffe ab'abasiraamu abeetegekera ekisiibo tubaagaliza Ramadan ennungi empeweevu erimu okukkaanya okutegeeragana n'okufaayo nnyo okulaba nti tukomitinga obudde obwo eri Rabbana omutonzi waffe eri ab'enzikiriza endala mwenna gye mukkirizaamu tumanyi nti nammwe mugenda mu kisiibo ekikulembera Easter tubaagaliza akadde akalungi tusinkane omulundi omulala nga Mukama ye mubeezi waffe. Webale nnyo his worship Faizo webale n'okutufisiza wakadde ku business schedule n'ojja n'osomesa abantu abatasobodde kuyitamu ku simu twetonda naye omulundi omulala tujja kubawa time esingakaawo awa namba nga mukuba masimu mubuuze ebibuuzo era tujja kuba tubaddamu obadde mulabi mulungi weekumire ku Salam TV tujja kuba tukuwa tips z'ekisiibo tujja kuba tukuwa biki ebyokuwuliriza omumanyi wa Salam yatandise zinyuma genda olabe ensi 5 eri mu kumanya eddiini so bingi nnyo tujja kuba tubaleetera wano ku Salam TV teweerabira ku downloading Afro Mobile osobola okulaba TV yo wonna wobeera nze Mariam kula crew yange yonna gye nkuze nayo tubaagaliza olunaku olulungi musiibe bulungi mweraba. Eno ye Salam TV.